Poliisi ng'eriwamu n'ab'ekitongole ky'obwannakyewa ekya Uganda Women's Deaf Association ekikola ku bantu abalina obuzibu n'okuwulira oba bakiggala okulaba engeri gye bayinza okunywezaamu enkolagana yaabwe ne poliisi nabo okusobola okufuna obwenkanya. Olwaleero abasirikale ba poliisi 92 be bafulumiziddwa ku ttendekero lya poliisi e Masindi okukola ku bantu abalina obuzibu n'okuwulira. Okusinziira ku poliisi bakiggala bali tebafuna bwenkanya naddala mu mbuga z'amateeka olw'okulemererwa okuwuliziganya nga kati mu kiseera kino ekyo kigenda kufuuka lufumo olw'abasajja baayo abatendekeddwa. Bw'obaawo nti abantu abo balina obulimu obagenda mu kooti b'ofiisa abo basobola okuyamba oyo n'akola kyebayita mu luzungu interpretation n'ategeeza kooti no kyagamba kikiriza tetubadde nabo kati olwa PWD nga toyogera oba nga toyinza genda mu kooti n'oyimira mu maaso g'omulamuzi. Assistant Inspector General of Police Andrew Sowen ategeezezza nti kino poliisi yeetuuseeyo ku kyamaanyi nnyo kubanga kati esobola okukola ku nsonga ya buli muntu alina obuzibu obw'enjawulo. Kikulu nnyo nti buli munnayuganda oba tolaba oba towulira si kituufu kubeerawo nga tufuna buyambi. Wabula alabudde abasirikale bonna abafulumiziddwa okukozesa obulungi bye basomeseddwa okusobola okutumbula empeereza ya poliisi eri bannayuganda. Abasomye olwaleero nga bazzeeyo mbakuutidde nti at least mu kawunta zaffe naffe poliisi tuveeyo basi bakasitoma baffe bajje mu kawunta omusirikale abeere nga naye ajjeyo kasumayiro kasitoma okumubuuza nga mbuuza mu ngeri nnungi onyabo oba ssebo tusanyiza okulaba kiki mutawaana ki naye nga at least amwenyamu.